Bigambo ebinava mu kamwa kange ebyo byonna ebirowoozo eby'omutima gwange leka bigwese erinnya ly'ekitiibwa n'oddigulumiza mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Olwaleero tujja kutunuulira ebigambo. Tumanyi nti olunaku luno olwaleero mu kalenda yaffe ey'ekkanisa lwe lunaku olw'okukomolebwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ate olwaleero njagadde ntunuulireko ebigambo ate ebyawukana ku kukomola kwa Kristo naye ebyongera okuzimbira ku nsonga gye twayogerako. Naye katusooke tufune ekitundu ekyo n'oluvannyuma tulyoke tugende mu maaso. Yeremiya essuula 29 olunyiriri lwa 4 okutuuka ku lw'12. Tuli mu Yeremiya essuula 29 olunyiriri lwa 4 okutuuka ku olwo olw'12. Bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye, Katonda wa Isirayiri, eri abo bonna abaawaŋŋangusibwa be nasindika mu buwaŋŋanguse okuva e Yerusaalemi okugenda e Babilooni nti, muzimbenga ennyumba, mutuulenga omwo, musimbenga ensuku, mulyenga emmere yaamwo, muwasenga abakazi, muzaalenga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, era muwasizenga batabani bammwe abakazi, era ne bawala bammwe mubafumbizenga bazaalenga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Mweyongere obungi, muleme okukendeera, mwagalizenga ekibuga emirembe kye nabasindikamu mu buwaŋŋanguse, era mukisabirenga eri Mukama, kubanga olw'emirembe gyakyo nammwe muliba n'emirembe. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye, Katonda wa Isirayiri nti, bannabbi bammwe abali wakati mu mmwe n'abasamize bammwe balemenga okubalimbalimba, so temuwulirizanga birooto byabwe bye baloota, kubanga balagula mu linnya lyange eby'obulimba, so sibatumanga, bw'ayogera Mukama. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, emyaka 7 gye nawa Babilooni bwe giriggwako, ndibakyalira era ndituukiriza ekisuubizo kyange, ne mbakomyawo mu kifo kino, kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe si eby'obubi, okubawa eby'omu maaso n'essuubi. Olwo mulinkoowoola n'enzija, mulinsaba nange ndibawulira. Ekitundu kikomyawo. Olwaleero tutunuulira omutwe mu luzungu oba mu lufuutifuuti gwe nnyinza okuyita a home in a foreign land, oba oyinza okugamba amaka mu nsi etali yaffe. Ebyo n'ebigambo biyinza okutuukirira obulungi ku ffe abali wano kaakati, kubanga tuli mu bifo oba tuli mu ggwanga eritali lyaffe. Naye tuyinza tutya okulifuula ekifo Mukama Katonda watuteekedde okubeera? Mumanyi bulungi ku Ssabbiiti eyaggwa nali ngabana nammwe ku bulamu bwa Yesu Kristo, era mukyajjukira bwe nali ngabana nammwe nabategeeza nti omwana Yesu Kristo yatwalibwa mu nsi etali yaabwe olw'okusobola okununula oba olw'okusobola okumununula ku kabaka Kerode eyali yeesomye okusobola okumalawo obulamu bwe. Era mukyajjukira nga mbategeeza bulungi nti omusajja ono Yozefu yali abadde Nazaaleesi, naye si kyekifo gye baali bamuzaala Besirekemu, era tumulaba nti baagenda eka okuzaalirayo, naye Katonda yali amuwadde omukisa, yali Katonda abadde naye e Nazaaleesi. Era mukyajjukira nga mbategeeza nti bwe baatuuka okubatwala mu Misiri olw'okusobola okununula omwana, Katonda n'asigala ng'ali wamu nabo. Ekitegeeza ebifo byonna Mukama Katonda atutegeeza nti we tuteeka ekigere kyaffe, awo ye kennyini anaatugabirangawo. Kakati njagala twebuuze nga tuyingira guno omwaka omujja Mukama Katonda agutugabiridde, ge maka g'atuwadde, omwaka guno gutambuliramu, ye tunaagutambuliramu tutya? Tunaagufuula tutya ekitundutundu ku ffe? Kubanga abamu bagamba ye guggwako dde,
era obaoli awo abamu ku mmwe mwabadde mukulisa bannammwe mwabadde mubagamba munnange kuliko omwaka ekitegeeza okiwonye kibadde kikufuukidde kizibu naye okiwonye. Kaakati tuyinza tutya okutuula mu mwaka guno ne tulaba ekisa kya Katonda, ne tulaba obuyinza bwa Katonda, ne tulaba obugabirizi bwa Katonda? Omusajja ono Yeremiya tugambibwa nti ekisooka Yeremiya yali tazaalibwa mu kitundu gye yagenda okubuulira enjiri. Yali alina ekitundu kyavaamu ng'ajja kubuulirira mu Yuda ekitundu ekirala. Katonda ye yamusindika. Kale nno kwegamba ebigambo bye yayogeranga oba oliawo twandibadde tugamba nti yabijja mu maaso ga Katonda nga talina kulu oba nga talina kutegeera kwonna okukwatagana n'ekibuga kino kye yali agenda okulaguliramu. Era tumanyi bulungi nti Isaayi ono yali muvubuka muto, Bayibuli bwetuyigiriza, kubanga era Katonda bw'ajja okumuyita amugamba nti nze ondaba ndi mwana muto, kiki kyennyinza okwogera? Kiki kyennyinza okwogera eri ekibuga ekiringa nga kino? Tumanyi bulungi nti ekibuga kino abooluganda kyali kyonoonese nga batandise okukola ebintu ebitaweesa linnya lya Katonda kitiibwa, era ku mulembe gwa Zeddekiya nga bwe tunaaba tulaba mu ssuula eya 24 ojja kulaba nga yakola ebintu ebirala bingi mu Yuda ebitaasanyusa Katonda, era Katonda asalawo okubasindika mu buwaŋŋanguse. Bw'oba osomye essuula eya 24 mu Yeremiya ojja kulaba nga Katonda alaga omuddu we Yeremiya ebintu eby'enjawulo, oba amulaga ebibbo 2 eby'enjawulo ebyalimu ettiini. Ekibbo ekimu eky'ettiini kyalimu ebibala nga bisobola okuliikako, naye ekibbo ekirala kyali kirimu ebibala ebyali ebivundu nga n'omuntu tasobola bikola ki? Tasobola kubirya. Kakati agamba Yeremiya nti Yerusaalemi bw'atyo bw'afaanana, alimu abantu abakoze obubi ennyo era nga ebikolwa byabwe tebimpeesezza kitiibwa, era nga bagwanirwa okumalibwawo, bagwanirwa okusuulibwa. Zeddekiya nga yabakoze eki? Yabakulembedde. Naye ate mulimu n'abalala abagezezzaako okutambulira mu ebyo bye mbayigiriza. Njagala nnyo otwale akadde okusoma essuula eya 23 ejja kwongera okusiigira ekifaananyi okutegeera biki byayogera mu ssuula eno eya 29. Bw'ova ku ssuula eyo eya 24 era nja kusaba osome essuula eyo eya 27 n'eya 28 eraga okusalawo kwa Katonda olw'ebyo ebyali bigenda mu maaso, kubanga mwali mutandise okubeeramu mu Yerusaalemi abasajja baabuuliranga enjiri oba abaabuuliranga ekigambo kya Katonda olw'okwekkusa, kugamba nga balimba bulimbi bye boogera tebiriiyo. Abooluganda, ebintu bino bye tulaba mu Yerusaalemi mu kiseera ekyo n'olwaleero weebiri bingi, era nga tuyingira omwaka guno omujja bingi bye tuyinza okulabiramu ebiringa ebyo. Kakati bw'ayogera ayina abantu be yali awaŋŋangusizza. Okuwaŋŋanguka kuno oba abantu bano be yasindika mu buwaŋŋanguse yali abeesindikidde okusobola okubeekuumira, okusobola okubayigiriza baveeyo nga bamaze okumutegeera era nga bamaze okumanya kiki kyayagala mu bulamu bwabwe. Kaakati no kwe kusindika Yeremiya awandiika ebbaluwa eno eri abantu abo abaali batwaliddwa mu Babilooni, abawandiikira ebigambo bino ng'abazzaamu amaanyi, ng'abanyweza, ng'abagamba bannange waliwo Katonda ky'ayagala, ayagala mutambulire mu butuukirivu, olwo nno musobole okuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Olunyiriro olwokuna bw'agambye nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda ow'eggye, Katonda wa Isirayiri, eri abo bonna abaawaŋŋangusibwa be nasindika mu buwaŋŋanguse okuva mu Yerusaalemi okugenda mu Babilooni. Ye kennyini Katonda ye yali abeesindikidde ng'alina ensonga gy'ayagala atuukirize. Era bwe weeyongerayo bw'onaaba osomye essuula eno ojja kulaba nti ekigendererwa kyali kyakulondamu abo banaasobola okuzza abafuule ababe okuweesa erinnya lye ekitiibwa era wamu n'oddigulumiza. Agambye mu lunyiriro olwokutaano nti muzimbenga ennyumba mutuulenga omwo, musimbenga ensuku mulyenga emmere yaamu,
muwasenga abakazi muzaalenga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala era muwasizenga batabani bammwe ne bawala bammwe muwasizenga batabani bammwe abakazi ne bawala bammwe mubafumbizenga bazaalenga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mweyongere obungi muleme okukendeera. Ekigendererwa ekyokubatwala mu buwaŋŋanguse yali agenda kubazimba abajjemu eggwanga ye kennyini lye yali ayagala okwekolera. Era kyova olaba bagamba nti muleme kulimbibwalimbibwa. Lwaki bw'oba osomye ennyiriri eziddako awo wansi mulimu bannabbi abaali batandise okubagamba nti buno obuwaŋŋanguse bwe muzzeemu bwa kaseera buseera, buno obuwaŋŋanguse bwe muzzeemu bwa kiseera kino bwe kinaggwako mu myaka 2 mugenda kuddayo ewammwe. Kwegamba ne balemu okweteekateeka ne balyoka balowooza nti buli kiseera bali ku lugendo okuddayo ewaabwe, bali ku lugendo okuddayo mu nsi eri ey'e Yerusaalemi, naye ate eyo si ye yali enteekateeka ya Katonda. Kyova olaba abajjukiza n'abagamba nti bannange masekati gammwe mulimu bannabbi, mulimu abasamize abajja okubagamba nti mukole bwe muti ne bwe muti, naye abo si nze mbatumye. Olabye olunyiriri olw'omwenda nti kubanga balagula mu linnya lyange eby'obulimba sibatumanga bw'ayogera Mukama. Nti ekitegeeza temubawulirizanga. Njagala mumpulirize mutuukirize ebyo bye mbasuubiramu. Mutuule muzaale musimbe ensuku mukole ebyo byonna. Bayibuli eno etuyigiriza nti buli kifo kyonna we tugenda Katonda waaba atuteekedde ge maka gaffe. Era kyova olaba Bayibuli yennyini yagamba nti buli we munaateekanga ekigere kyammwe ndibawaawo. Obuwaŋŋanguse mu buwaŋŋanguse Katonda yabagamba n'okubagamba nti musabirenga ebifo ebyo emirembe, kubanga bwe muli basabira emirembe nammwe mulibeera n'emirembe. Abooluganda, njagala okutusoomooza mu kiseera nga kino. Tuyingidde omwaka omujja, bingi ebigenda okugubaamu, naye Katonda agutuwadde tusobole okutuukiriza ebyo ye kennyini by'ayagala tukole. Agutuwadde tusobole okubala ebibala mu mwaka ogwo. Agutuwadde tusobole okuliiramu ebirungi. Kyangu nnyo okutunuulira kiri kye tuvaamu n'otandika okujulira nti kale singa nasigala mu 2. Kyangu nnyo okutunuulira ebyo ebizze bikubaako n'otandika okwebuuza Katonda wange aluwa, Katonda wange anaakola. Manyi ekitundu kino tukisoma buli lunaku era tumanyi n'okugamba Katonda alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Olwo olunyiriri tuluddiŋŋaana buli kiseera. Naye mirundi emeka gye tutaddeyo mirundi emeka gye tutaddeyo emyoyo gyaffe okutegeera kiki kyagezaako okutuyigiriza mu lunyiriri olwo. Era lwe njagala okufumiintirizaako akaseera akabanga akawerako. Agambye kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe si eby'obubi, okubawa eby'omu maaso n'essuubi. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to fail you, plans to give you a hope and a future. Alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Nga tuyingira guno omwaka, njagala obirowoozeeko ng'abaana ba Isirayiri bano abaali mu kiseera ekitali kyangu bagenze mu buwaŋŋanguse balowoozezza nti banaamalayo akaseera katono. Mwoba osomye olunyiriri olwo olw'ekkumi lukulaga nti yabagamba nti bagenda kumalayo emyaka 7. Seba emyaka 7 ng'oli mu buwaŋŋanguse. Ye lwaki njogera ku buwaŋŋanguse? Okuweza kuno emyaka 7 kuno ku Amerika kwe tutuula, nga kibeera kizito. Abamu kuffe buli kiseera tuli mu kusiba tugamba tugenda waffe, tuddayo e Uganda. Tewali kye tuyinza kukola, tusibirira kuddayo waffe. Naye Bayibuli ebadde etuyigiriza nti abooluganda mutuule, mulye, musimbe ensuku, muwasizenga batabani bammwe, mufumbizenga bawala bammwe, musobole okwala. Mukama Katonda tatutadde wano olw'ensobi. Ekyo njagala okitegere. Toli wano lwa nsobi. Mukama Katonda ayina ky'ayagala okukola mu ggwe.
abaana ba Isirayiri bano yabagamba ngenda kubatwala e Babiloni mu buwaŋŋanguse olw'okusobola okubazimba mbaggyemu ejje eryo erigenda okubuulira ekigambo kyange, eryo erigenda okutuukiriza kye njagala. Mukama yalina enteekateeka ennungi eri abantu bano. Mukama Katonda yalina enteekateeka eyo. Ebiseera ebisinga munnange enteekateeka eyo tuyinza obutagimanya. Ebiseera ebisiika enteekateeka eyo tuyinza okugiwakanya. Mukama Katonda nakugamba kola. N'ogamba nze nja kusula mu kasitudiyo kange sijja kuvaawo. Nga Mukama Katonda akugamba zimba amaka. Nti nkolerera Uganda. Ne Uganda kirungi okolerereyo. Naye Mukama Katonda agamba bano be yaleeta mu buwaŋŋanguse nti mutuule. Kwenda okwekusomooza kwentera okuwa abakristaayo bannange nti singa tubeera mu ggwanga lino nga tuli bagenzi bugenzi oba nga tuli bayise buyise, tetulina kye tujja kutuukiriza, ng'ate Mukama Katonda atusuubira okutuukiriza ebintu bingi. Mumanyi nti nyimbye nnyo oluyimba olukwatagana n'okufuna ekifo ekyaffe we tusobola okubeera, kubanga Katonda ayagala atuweerewo omukisa. Wulira bw'atugambye nti musabire ensi yammwe mirembe. Ensi eyo gye mulimu mugisabire emirembe. Kino kye kiseera tutandika okusabirira wano we tuli, kubanga Mukama Katonda waatutadde. Mu mwaka guno twesabire Katonda atugaziyirize ensalo. Mukyajjukira omusajja Jabezi yagamba Katonda nti Katonda gaziye ensalo zange nsobole okubeera omukisa. Mukama Katonda ayina enteekateeka gy'ayagala okutuukiriza mu bulamu bwaffe mu kifo kino we tuli nga tetunalowooleza walala wonna. Mu mwaka guno Mukama Katonda ayina enteekateeka ennungi. Oyinza okulaba ng'olinga atabitegeera bulungi, birabika ng'ebizitoye, birabika ng'ebikusobyeko. Njagala otegeere nti Mukama Katonda agambye nina enteekateeka ennungi eri obulamu bwo. Mukama Katonda ayagala kutuukiriza enteekateeka eyo. Kiruma nnyo nti abantu ennaku zino tetukyayagala kubeera mu nteekateeka eyo. Kyova olaba abawala abato okukakana nga beefumbiza, okukakana nga bagenze mu bufumbo obutali butukuvu, okukakana nga bagenze ne batamiira, okukakana nga bagenze ne bakola ebitawesa linnya lya Katonda kitiibwa, kubanga tebamanyi nteekateeka nnungi eno gy'agambye. Agambye kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gy'oli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe. Bayibuli endala eya Kisusonkole yeegamba mmanyi enteekateeka gye nnina eri obulamu bwo. Enteekateeka eyo ya mirembe. Abooluganda, Katonda atuteekedde okutuula mu kifo kino nga tulina emirembe. Nga tulina emirembe. Era ayina ebyo by'atuteekedde ebiri mu maaso. Waliwo ebigambo bye nabadde nsoma jjo mu lunaku mu kitabo kya Yobu. Yobu ayina wagamba nti Mukama Katonda akola ebirungi era tetuyinza kumubuuza. Katusomeyo Yobu 23. Yobu 23. Yobu 23 ayina ebigambo byayogera. Si Yobu 23. Neerabiddewo naye mu Yobu alina wagamba n'agamba nti Yobu Erifaazi yali alina ebibuuzo byamubuuza. N'amugamba nti gwe weerowooza nti oli muddo wa Katonda, weerowooza nti ogwanidde nnyo, weerowooza nti gwe Katonda gwafaako ennyo, naye nno munnange Katonda agenda kukubonereza era Katonda tagenda kukuwa mukisa. Naye Yobu amuddamu n'amaanyi. Ali mu Yobu 24. Katugende mu Yobu 24. Tegeddewo Yobu 24. Bw'ati bw'agamba. Yobu 24. Si Yobu 24. Bwe nalabawo ndibategeezaawo. Naye Yobu ayina ebigambo byayogera n'agamba nti Katonda wange abadde wa kisa. Katonda bw'alagira ekyo ye kennyini kyayagala okutuukiriza era akituukiriza. Bw'asalawo nti ngenda kukola bwe nti ne bwe nti ye kennyini asobola okukituukiriza. Kwegamba ye
yalina ebirungi ebyo byayagala tutambuliremu, yalina ebirungi byayagala tutuukirize, yalina ebirungi byayagala ffe okusobola okumanya. Naye munnange ebiseera ebisinga twerabira ebirungi ebyo byayagala okukola masekati gaffe, ne tulyoka tulowooza ku bino ebiggwaawo obuggwe, bino ebigenda okutuggwaako, bino ebigenda okuggwaawo, ne tulowooza amaaso gaffe ne gatunuulira ebyo byokka, ne twerabira nti Katonda ayina enteekateeka ennungi. Mwaka guno Katonda ayagala kutuukiriza enteekateeka eyo ennungi eri obulamu bwo. Ayina byagamba nti ebyo njagala mbituukirize gwe osobole okubeera n'essanyu, gwe osobole okubeera n'obulamu, gwe osobole okuyitimuka okukiraawo abalala we badde bakumanyidde. Agamba alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe, alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Enteekateeka eyo yakutuwanguza na kutukolera ebyo ebyekisa. Kyava agamba mu Yeremiya olunyiriri olwo olw'ekkumi n'agamba nti munankoola nange n'abakola ki, n'abayita banga, munankoola nange n'abaddangamu, ebyo byonna bye mwagala okunsaba n'abawuliranga ne nsobola okubaddamu. Bw'oba weeyongeddeyo mu nnyiriri ezo eziddako munnange okuva 13 okutuuka Wulesembera, ojja kulaba ng'ate abonereza bali Zeddekiya ne bonna be yali asigaddeyo, lwakubanga baasigala nga batambulira mu kibi, era yabagamba nti agenda kubamalawo. Mukama Katonda atulese mu mwaka guno lwa bulungi, tatukkiriza okufa, kubanga Bayibuli etuyigiriza mu byawandiikibwa nti talireka omubi okufa wabula okwenenya ebibi bye. Atuleseewo tusobole okubeera ku eryo eggwanga eddene eddonde ye kennyini lyayagala akozese mu mwaka guno mu kifo kino mwe tuli. Kaakati tutuule tuwulirize ye kennyini atuyigirize. Nga mmaliriza, njagala ogenda oyongera okufumiitiriza ku nteekateeka ennungi eyo gy'alina. Akuyisizza mu byonna by'akuyisizza mu mwaka oguyise okukuyingiza mu mwaka guno ng'ayagala abituukiriza. Njagala otule wansi ofumiitirize ku kwagala okwo kwakutaddeko osobole okukola okutuukiriza. Mu linnya lya Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Katonda ayinza byonna ataggwaawo, twagala okwebaza nnyo nnyini ddala olw'ekiseera kino ky'otuwadde ffe okusobola okuwulira eddoboozi lyo, ffe okusobola okumanya ekyo ky'oyagala, tutambule nga tukusinza era nga tukutendereza. Mukama Katonda, mu mwaka guno omujja tumanyi nti olina enteekateeka ennungi, enteekateeka eyo ya mirembe, enteekateeka eyo yakututwala mu kifo ekyo gwe kennyini ky'oyagala tubeeremu. Mukama Katonda katugitambuliremu, wadde ng'ebitusoomozezza omwaka oguwedde bibadde bingi, mu guno omwaka Mukama Katonda tulage ekisa kyo. Leka Mukama Katonda wonna w'otutadde we waba wafuuka amaka mwe tunaatuulanga tugulumize erinnya lyo n'oditendereza. Mu linnya lya Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu. Amiina.